Atolekera okumalako omwaka 2021 bannayuganda bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo omuli ettemu, okubwatuka kwa bbomu, okuwambibwa ne batulugunyizibwa n'abalala okulugulamu obulamu. Bw'abadde awo obubaka bw'obuggalawo omwaka, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kaziimba Mugalu avumiridde ebikolwa bino kyokka omusango n'agutera ku bakulembeze kubanga be basinze okulabikira mu bikolwa bino. Kakale ennaku zino battana bapoliisi. Nsaba bannange Katonda atuyambe ebikolwa ebyo byonna bisobole okukomezebwa era buli muntu yeekuume naddala ekiseera kino ng'ossaayo omwoyo eri obulamu. Kyakakasiddwa nti amasomero gagenda kuggulawo omwezi ogujja. Wano Ssaabalabirizi wasabidde abazadde okwefiiriza abasomesa abaana kyokka n'akubiriza abakulu b'amasomero obutabinika bazadde bisale era bagoberere n'amateeka ga minisitule y'ebyobulamu. Mmwe abazadde nga muyingira mu Sekukkulu temulyanga abatalyangako n'embuto ne zeekalakaasa. Jjukira nti olinayo fiizi z'abaana, temuggwa mu mabanja. N'olwekyo lyako katono ate oterekere omwana wo agenda okutandika. Asabye gavumenti etule n'abasawo abawalaga obutali bumativu gye buvuddeko bateese ku nsonga zaabwe kubanga bwe bateeka ebikola wansi bannayuganda bye babonaabona. Muve ku wolokoso nti woneegemesa ojja kufa. Muve ku wolokoso nti woneegemesa tojja kuzaala. Oyo wolokoso. Kale nsaba mussayo omwoyo okukuuma amabanga, okwambala obukookolo nga kada akange n'okwegemesa. Mu ngeri emu Ssaabalabirizi ayozaayozeza Ssaabasumba w'essaza erya Kampala omusumba Paul Simwogerere olw'okutuuka ku kkula eryo. Tuyozaayoza Ssaabasumba yalondeddwa Demonstrative Paul Simwogerere okubeera Ssaabasumba wa Kampala. Katonda yeebazibwe. Tujja kukolagana naye mu buweereza buno. Ssaabaminisita wa Uganda yawummula John Patrick Amama Mbabazi akubiriza bannayuganda okwongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 nga bajjumbira okwegemesa. I propose to government that it should make it compulsory by passing legislation in Parliament for certain categories of people who interact with the public to be vaccinated. This is very critical because we've heard of cases of people, for instance, in restaurants. You can imagine. Paul Siano Muchibi, BBSKATI, Gambuuze.